Mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Kati olunaku olwaleero nzize nammwe abakyala mulimu abakyala abatera okuvaamu embuto oba gwe kennyini n'oluggyamu. Kati mbayitidde eddagala ly'osobola okunywako erikuyamba okwozaako munda. Eddagala lino lyangu nnyo, obeera ojja ddifuna mangu ate ng'osaanidde oddikozesa naddala ng'olubuto lubadde luvuddemu. Njagala ofune kamunye, ofune n'ettwatwa, ofune n'essere, bigatte wamu obitokoseeko obeere ng'onywako. Beera ng'onywako ng'ogwe omukyala abeera avuddemu olubuto yeggwe alina okukozesa ebintu bino: kamunye, ettwatwa wamu n'essere. Nga bwe mukitegeera abakyala, ensonga eyo ng'olubuto lubadde luvuddemu oteekeddwa okubeera nga weeyozaako ko munda. Kati ebintu eddagala eryo lijja kuba likuyamba bulungi nnyo, likolera ddala bulungi, kigenda kuba kikuyamba bulungi nnyo. Njagadde nalyo ndibabuulire mulitegeere mubeere nga mulikozesa, naddala ggwe abeera avuddemu olubuto kikole, kijja kuba kikuyamba. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi. N'ekirala likinga video. Mbaagala nnyo mubeere bulungi, mweraba.